that the owner of the nursery school was a wife to the killer. Hey! Hey! Ebipya ebizuuse. Ebipya bizuuse. Imbu! On additional information concerning the Gaba incidents, it is alleged that the owner of the nursery school was a wife to the killer. She got married to another man while the husband was away. She packed all the belongings and shifted to Kampala and started a school with help from the new husband. The man has been hunting her for the last 9 months. In fact, the mission was to kill the wife. Unfortunately, she wasn't at school. RIP Innocent Angels. Now at Magambia Kasomero kabaddewo for 15 years. We Mugambia wano. Ebyo ebipya ebirala ebyongeddwa okubanga bizuuka ku mukulu Christopher Okello kigambibwa nti nannyini nasale eno nannyini ddeeka eno yali mukyala we ndowooza ne baawukana oba baali beeyagaddeko oba yali amuwasizaako awo sikimanyi bulungi naye ng'okusinziira ku mawulire agaliwo mbu so ndowooza yazze n'obusungu kwagala kuteekawo mbeera omukyala amusuule mu buzibu. Amawulire gaago bwe gatyo bwe gagamba. Era bw'olabira ddala nti omusajja ono ava mu I think north. Era n'abaana abakosebbwa abaana abasinga obungi ndowooza mu kasomero ako babadde baana nga bava mu sayidi zeeyo ndowooza lwakuba nti nannyini ssomero mu Northern era abaana aba Northern babaddewo bangi oba nyinza okugamba baliwo bangi ku kasomero kano era kyeva olaba nti abaana bonna abattiddwa babadde Northerners. So ate n'ono omutemu mu Northern. So amawulire agavayo geego nti omutemu yaliko bba w'omukyala nannyini ddeeka yeno. Nze neyongera okuba nga nkuwa amawulire era mpola mpola. Ono avudde n'agamba nti bannange okusinziira ku mawulire agatambula bagamba nti omwami ono wa militale nti kubanga essaawa gye yabadde ayambadde it's a military watch. Tetumanyi oba indeed nga kituufu yali bawooli era nga ali mu militale oba oliawo nga security guards byonna bijja kuba nga bizuuka mpola mpola. Amawulire gagamba embu omusajja ono eyassa abaana ku ssomero lya Gaba mbu ayinza oba wa militale olw'essaawa gye yabadde ayambadde. Okusinziira ku mugezigezi Lumbuye agamba mbu eyo essaawa bagiyita military tactic watch. Military tactic watch. Nze patwa wamwe sigendangako mu magye simanyi na tactic watch kiki. Naye omugezigezi Lumbuye agamba mbu essaawa eyo ya military. Essaawa zino teziriiyo ku Mutaasa Kafeero. Abaana b'okumutaasa awo zino essaawa baba tebazitunda. Omanyi tulimba wano ne tugenda nga tugamba kati omunnamagye yagenze mu ssomero natta abaana kumbe essaawa ezo ne ku Mutaasa gye ziri. Abaana b'okumutaasa musooke mutubuuse. Essaawa zino ng'eno yabadde ku mukono gwa guno ogusajja ogwassa abaana bwe bateriyo ku Mutaasa awo tumanye nti eyo bagiyita military tactic watch. Ng'omugezigezi Lumbuye bwe yatugamba ki ky'olowooza. Kiri ngano mu kafaananyi kange gwe yakasooka olaba vidiyo eno oba nga amawulire tonnabagategeera napostinze dda vidiyo olunaku olw'eggulo ku mawulire gano. So jangu wano ku akawunti yange olaba amawulire gonna. Ali ku nsonga za Gaba daycare. Amawulire abantu babadde beebuuza omusajja ono yayiseewa. Kigambibwa omusajja ono yajja n'asasula school fees wa mitwalo 18 ng'alinga ayagala okuleeta abaana basomerewo. Naye kigambibwa nti ku mulundi guno gwa yesterday teyayitidde mu geeti. Okusinziira ku babodaboda abamulabyeko bagamba yalinnye ekikomera n'agwa munda era ne bakuba enduulu. Kigambibwa nti olwayingidde munda bw'ati mbu yabadde n'ebyambe bye biwererako ddala mbu nga 3 n'atandikirawo kubanga asala abaana
ababadde awo. Era kigambibwa singa tebamulabye mangu kitegeeza yabadde ayinza okusala abaana abawererako ddala n'abantu abakulu nga kwotadde. Naye lwakuba bano ababodaboda bamulabye nga abuka ekikomera ayingira agwa munda ate n'atandikirawo okusala n'ajjayo ebiso ne batema omulanga. Bwe batemye omulanga ne bakuba enduulu. Okusinziira ku mukyala neighbor yagamba nti abaana ababe nabo nno gye babadde bazannyira buli kaseera naye yabadde yakabayita abawe caayi banywe era mbu yabadde yakatabula caayi bw'ati n'awulira enduulu. Omutima ne gumugamba kirabika waliwo omwana celebratinga birthday kubanga bulijjo abaana bacelebratingirawo birthday nti naye yawulidde enduulu ate nga zisukkako ku za birthday ku za celebrations ez'amasanyu kwe kufuluma nate omukyala n'amugamba tuyambe omusajja wuuno amalawo abaana kwe kutema omulanga. Abakyaki ne bavaayo ababodaboda ne bavaayo kwe kumugwira ne bamukwata naye omusajja yazze amaliridde. Awo nno abantu badde beebuza essomero terina security mala yabayiseeko ng'agenda wa era simanyi yabayiseeko atya. Teyayitidde mu geeti yayitira mu geeti lwe yajja kusasula ssente ng'awoza alina abaana bayagala okuleeta gy'emitwalo 18 gye yasasula. Ku mulundi guno bwe yazze yabuse kikomera. Tukyagendera ddala ono ye mukambwemuko ku nsonga zino tuwulire yagamba nsaasira abazadde mwenna abafiiriddwako abaana mu njega omusajja oyo gy'atuusizza mu ggwanga. Naye nina ekibuuzo kyange nga kigenda eri omwogezi wa poliisi omuduumizi w'amagye g'eggwanga Uganda. Bannange nali neesuubiza obutaddamu kwogera kuba ku bintu binankubya miggo ku mugongo naye bannange eriyo ekiyitirira. Njagala kubuuza ab'amagye omwogezi w'amagye n'omuduumizi w'amagye omuduumizi wa poliisi n'omwogezi wa poliisi muveeyo mubuulire eggwanga kino kye mukoze Ggaba kye bayita batya? Bazadde bannaffe kino kye mukoze Ggaba kye bayita batya? Abazadde bafiiriddwa abaana bana omusajja abakinjaze nga mbuzi. Abazadde tubadde tubasuubira okureactinga yes olw'obulumi olw'ensisi otutta omwana w'okusomero nga bagamba omusajja asaze omwana. Was that the best way to handle this situation? Ab'amagye mwalinga bantu ba mirembe mbwe abakwasisa empisa. What happened? Mugudde ku bazadde abali mu bulumi, mugudde ku bazadde abali mu kukungubaga, mubakubye emiggo. Waliwo kiripu bagiraze ku mawulire ga NTV ng'omuvubuka bamukubirana waabwe n'agamba bannanga afande wano ndi waka kebera bino kebera ku simu yange nze wano ndi waka kebera mu waleti yange ng'abasajja b'amagye nga 8 bazingizza omwana omu bamukuba. Ng'abasajja b'amagye bazingizza omwana bamukuba bamutta okufa obufi. Mukuta abazadde mubayoddeyodde mubayiye ku kabangali mubatutte kati mubayiye mu kapoliisi kabalagala mubaleseeyo bagenda kusasula ssente okufuluma. Bannange naye nammwe mulimba. Was that the best way to handle the situation? Can't you people understand nti abantu bano bali mu bulumi? Bannange mukubye abantu. Bannange waliwo omusirikale akubye omusajja abadde ayambadde black oluyi nga mu butuufu terwetaagisa. Mukubye abantu emiggo abali mu bulumi abafiiriddwa abaana. Naye bannange ddala Uganda poliisi abaduumizi b'amagye aboogezi b'amagye was this the best way to handle this? Mubakuba mubamalawo naye nga kazza musango ali mu 99 yeebase talina wadde awakolobole naye nga abaana b'abandi bana basaze ng'embuzi. Kwegamba neebuuza nali neesuubiza mwami Nsubuga siriddamu kwogera ku bintu bino kubanga emisango ogikooye nkitegeera agikooye emisango gyange. Naye bannange mulimba bantu mmwe mulimba bantu mmwe no ishu mugihandolinze bubi bantu mmwe mukoze bubi bantu mmwe mutulumiza n'okwenkanankana n'omusajja ssaabaana. Kye mukoze mwenkanyenkanye n'omusajja ssaabaana. Omutemu tafunye wadde ka scratch akabibibi. Wabula bannannyini baana mulese mubakubye abatafunye emiggo mubatutte mu kkomera abalala bagifunye emiggo ne mubatwala ne mu kkomera ne mubasiba. Mu butuufu ddala kiki nnyo omuzadde mwagala akole ki? Omuzadde mwagala akole ki? Oyo omusajja abadde agwana kufa. Omusajja abadde agwana kuvaawo ng'afudde. Kale wadde mugenda gaanina omutima omubi naye I am speaking from the zone of parenting.
njogerera kuva mu kazooni k'obuzadde akali munda munze oyo omusajja abadde asaana kufa so kibadde tebasaana kukubirako bantu balala kibooko nga bwemukubye bantu abasajja b'amagye omukubye abantu ensambagere shame upon your uniforms basajja mmwe mpolampola tukyeyongerayo era ng'abantu bakyeyongera okuba nga bakubaganya empawa ku nsonga y'omusajja ono eyasse abaana batalina musango abaana abato batalina kye bamanyi ku nsi omusajja najja n'amalawo obulamu bwabwe ono alina ebibuuzo agambye nti tulina ebintu bingi nnyo bye tulina okutunuulira era alina ebibuuzo by'abuuzizza ku nsonga eno. Essomero ddyo nga ddyo limazeewo bbanga ki era nannyini lyo awo yafunawo atya okulizimbawo lyazimbibwa ssomero oba lyakyuka luvannyuma okufuulibwa essomero lyasookera mu mukono gwani mu mikono mwe liri mwe lyasookera oba waliwo emikono mwe lyasookera omutemu ye nga ye abadde amanyiganye ne nannyini ssomero bwe baba nga babadde bamanyiganye balina nkolagana ki bwe baba nga babadde tebamanyiganye ekigendererwa kyali badde ki omutemu ye nga ye ku ssomero eri abadde ayinawo abaana bw'aba abadde ayinawo abaana babadde bameka abaana babadde ayina ku ssomero eryo babadde bawera 5 bw'aba abadde ayinawo omu lwaki yali badde atta 5 ekigendererwa kyali badde ki bw'abanga abadde ayinawo omu lwaki yali badde atta 5 bw'abanga abadde tayinaawo lwaki yali badde atta era ekibuuzo ekirala mube yasse mwabaddemu owuwe omutemu mube yasse mwabaddemu owuwe katugambe ayina ensonga n'abamu ku bazadde b'abana abaana be yasse nga yasazeewo kulumyamu baana bonna 5 lumu abaana bano babadde baviira mu nnyumba emu oba abaana bano balina abazadde banjawulo kitegeeza buli famire omuva abaana bano yagenda agifunako ensonga ate yeraba bwajja abeera wa mukisa nnyo nga buli famire gy'alinako ensonga abaana baayo basomera mu ssomero limu bw'aba alina ensonga n'abazadde nga ndaba okulumba omuzadde w'oyo omwana gw'oyinako ensonga kyabadde kyangu nnyo okusinga okulumba abaana ku ssomero kale mubaamu enjogera egamba njagala mumubonereza asigalewo nga mulamu kimulume kikuzzaayo ku kibuuzo lwaki abadde yali badde yasse 5 ono ye mutemu oba katumwa ebyo nno ebibuuzo ebiriwo ono ye mutemu oba katumwa kubanga mu byonna ebimufuula omutemu okubanga ye nannyini nsonga mu nsonga eno sirabawo ensonga we nandibadde njeewogomya bwannannyini ku ttaka eryo naye ntandise embuuza awo wo essomero lyazimbibwawo ddi nnyini lyo yafunawo atya limazeewo banga ki lyazimbibwa ssomero oba lyakyuka luvannyuma okufuuka essomero administration y'essomero eyo eriwo ye yalitandikiramu oba si ye yalitandikiramu bwe kitaba ku bwannannyini bwa ssomero tewali ngeri ndala yonna oje yabadde attamu baana okuggyako nga muki nga mutume then kwe kuddayo ku kibuuzo ekibuuza ono katumwa oba yabadde
akolera kutegeera kwe ng'omuntu nga yeewoolerera era bw'aba yeewoolerera kuki lwaki baana bataano lwaki temuli wuwe kuba twaligambye ebizibu ebimu bibeera mu maka omwo kambabuulire omukazi omugagga wa wali yazaala mu mwana we omusajja omugagga wa wali yazaala mu mukyala we abaana basomera ku ssomero lyerimu n'asalawo ajja ttowuwe ate n'ab'omugagga naye temuli wuwe n'abaana be yasse si ba famire emu teni ekigendererwa kiba ki deni ekigendererwa kiba kyono ye mutemu oba katumwa yazze ku mission ye oba yazze ku mission ntume waliwo omuwala gwe nalabye lwaki tebamusse poliisi oyo avaawo atya nga mulamu nga batta waaki era kibatuuseewa okumanya obutuufu bw'eno ensonga enkwata gye baakuttemu abantu gye sakkiririzaamu enkwata gye baakuttemu ensonga gye sakkiririzaamu ono alina okuba omulamu ennyo okutuuka ku kibondo ky'ensonga kuba situmanyi oba yazze ku mulimu gwe oba yabadde mutume ng'aleese ebbaluwa ya muntu omu ani yagimutisse baamuwadde mmeka baamusuubizza ki era motivu eyo ekinyegenyege ekikkiriza ddiiru eno yakijjeewa omulimu obulamu bw'abaana bataana balambirira saagala oyogeze feelingi zo za kizadde nzikiriza ng'omukyala eyakeera ku makya ne bakusala ku kyenda kyo osobola okwogera bw'otyo nso okuandastandinga naye siggwe ow'enkomeredde era ky'oyogera tekikifuula kituufu okuggyako ng'olina ky'okweka lwaki ono alina okufa okuggyako ng'olina gw'okukulira lwaki ono alina okufa ffe envunza tetwagijjangamu bugina bwe bwokka ne kibondo yalina okukuwulibwangayo okukakasa nti envuuza ekoze eki ewonye poliisi ensonga lwaki emisango gibalema kugijjayo bugina nga temutegedde bibondo bya misango mutandikire ku ebyo byembagambye byembannyonnyodde mujja kufuna ansa ku ono yaani okumanya oba mutume oba yazze ku mission yiye nga muntu naye kubyengasse nga nze owa police post ekyamakata sirabamu ono kubeera nannyini nsonga gye yabadde azzeeko ani yamutumye era lwaki bannaffe abamu bakugamba yali badde attiddwa bano be twalabye after incident ebyaguddewo ne bye mwalabye baawo oba baawerekedde ku ono abo be mwalabye after incident baawo b'omu oba baawerekedde ku ono ekirala okufaayo okunoonyereza ku buzzi bw'emisango poliisi okufaayo nnyo okunoonyereza ku buzzi bw'emisango n'okugabira abantu obwenkanya kikulu mukyalaba ebintu nga bino mu ggwanga kyova olaba abakyala abamu lwaki tebaamusse n'abatali batuufu bajja kwerimbika mu lwaki tebaamusse kubanga bakugamba bwe bakutwala empanga tebaayo bwenkanya era bagenda kumuta era bagenda kukola ki muta so abantu mubawe obwenkanya nga tebannenoonyezanga bwenkanya ebiseera ebisinga abantu balaba nga mu bwenkanya tebagenda kufunayo bwenkanya olumu ne beenoonyeza obwenkanya
mugabenga obwenkanya kubanga mukugaba obwenkanya obossa ekibondo eky'obuzzi obw'emisango otherwise mwebale mukwata bukwasi mwebale butamutta kukinaaba kyetaagisa kumutta ajja kuttibwa mu budde obutuufu but no does but now oba obosse musota n'akayinja ogwo obosse musota n'akayinja ate nga bw'ogutta nga gulimu akayinja kabula basuuke bamukunye bamanye missoni ye yabadde mutume bw'aba yabadde mutume ani yamutumye bw'eba yabadde ye motive emanyibwe kubanga okumutta teyabadde solution okumutta singa abamutume ng'omutumye akyaliyo n'abaana abammwe gye basomera ku masomero bagenda kubalumba babadde n'abanazza abaana abo n'abanazza abaana ku ssomero eryo era tebagenda kuba mu mutima gubazzaawo kubanga ekiruubirirwa ky'okulumbawo tekinnaggwawo ono gwe mwasse yabadde mutume abala bangi bakyasa okubeera abatume obwavu obukudde ejjembe mwami Museveni obwavu obukudde ejjembe ojja kwesanga oyo bamuwaddeyo $200 ojja kwesanga oyo bamuwaddeyo $200 okujja ku mission eri deadly ng'eyo n'akalala ke neewuunyamu lwe bankonya amayumba ate era ne kino ekikangabalo kyabaddewo ate era omukazi lwe yavuddeyo gwe Bobi Wine oli mu Amerika so mulondoole ensonga eyo mu butuufu bw'okugirondola mutuuke ku kinyusi mwebala okukozesa obukugu obutamutta naye mwabadde musobola okukozesa obukugu obusingawo okumujja ku bantu ng'abo lwakuba baawo bw'omujja mu bantu oba nabo baamuwerekedde ebyo byonna byetaaga okwebuuzibwa na bwe kityo ensonga eno kati mugijjeemu fiiringi y'ekizadde nkiddamu ensonga ng'eno mugijjeemu fiiringi y'ekizadde oba mulekeraawo giyita mu fiiringi y'ekizadde abalina ebigendererwa ebyammwe abamu balina ebigendererwa ebyabwe manyi obuli amaloboozi nga gafubutuka omukanada we bali bangi nno saidi awo ajja kuyita mu fiiringi y'ekizadde era bannange ffe tuli bamaama bwe munaazaalira ttaka paka ddi mwe bamaama mugenda kuzaalira ttaka paka wa kuba ono senga baamusse ng'ate mutume kitegeeza n'ab'okusomera eddala babadde bagenda kubatta batta ensigo senga nabo banaakola obuvunaanyizibwa bwabwe nga bwe balina okubukola omanyi bingi ebyakolebwa ku mulembe gwa Kayihura nga gwe tuddukiramu okufuna obuyambi ate ng'ebintu ebimu yabikola okukola budget oba ofiisi y'ebikola okukola budget oba poliisi ye ng'ebikola okukola budget n'obutabanguko mu nsi so mukole omulimu gwammwe nga bwe muteekedde okugukola era mu butuufu oba okugukola bano baana ba ggwanga ba minors naye omuntu oba nakigendererwa kikyoyagala oyisa mu bato myoyo kyejjo bannaye tusaasira abazadde mwenna bannaye tusaasira bamaama tusaasira bataata ne bagadiyani b'abaana abo tetusobola kuyimiryako mu bigere byammwe mu kaseera kano okuggyako kubaweereza essaala kama abagumye kama abajjanjabe kama abasibye ekimyu kama abasibe amafufu munywere tubasaaside webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo